oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu oli ku BOCAT TV kwanirizaako mpozi ate gwe yakatweyungako naawe ajjanga tufollowinga wamu naffe nga tutambulira wamu naawe etugamba ekintu kimu kyokka weeyongera okubeera mpozi nga ate otulaba wano wosooka okufuna amawulire agagwa mu nsi yonna aga Uganda gonna mpozi ate n'ag'ebweru mu entertainment mu byobufuzi ate mpozi ne programu yaffe eri eya Love Doors obeera ng'ogifuna bulungi nnyo ne mwana muwala Mina Height. Olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga twogera ku abakulembeze abasazeewo okukyusa amannya gaabwe oluvannyuma mpozi lwa mwami Kyagulanyi okubeera nga ate akyusa amannya ge. Etteeka lyayita erya Uganda okusobola okuyambako mpozi ate ku bamemba ba palamenti oba n'abantu abamu abaagala okwesimbawo ku bukulembeze obw'enjawulo bwa MP bwa kansala baani nti luli bw'obadde nga okyusiza amannya go obadde nga kikoma mu kusoyalinga affidavit ng'obeera just na bbaluwa ya mulamuzi. Ne kati bw'osoyalinga affidavit olina okugenda mu gazeti oba mu Uganda Gazette n'obeera ng'oregisteringayo erinnya lyo eryo eppya. Abakyala babadde beekwasa nnyo ekintu kino nti bafumbirwa ne bafuna erinnya eryokusatu ery'omwami kati atuuka okwesimbawo ng'ate erinnya ly'omwami teriri ku mpapula ze ez'obuyigirize ng'empapula z'obuyigirize zisoma kirala ate nga wano ne mu kyaki olw'okuba nti bafumbo nga nayo bisoma kirala. Okugeza nga bw'olaba omukyala Rosemary Senninde Nansubuga, nga bw'olaba omukyala Margaret Ziwa Nantongo, nti amannya ago kati gabadde galina okubeera nga gabeera gazetted whereby nti ne bwe bakyusiza ebiwandiiko byo kati abamu basinga mwali gye salinga ku national IDs zammwe nga mwateekako amannya baliwo bagambira nti oyongereko erinnya lye eryokusatu in case olirina naye ng'empapula ze wali okozesa amannya academic papers nga wali okozesa amannya abiri bwe watuuka okuliyasinga national theatre national ID manyidde nnyo national theatre bwe watuuka okuliyasinga national ID n'oyongerako eryokusatu kati erinnya eryo olina okusoyalinga affidavit n'omala n'ogenda n'oligyesalinga mu Uganda Gazette ne libeera nga mweriri. Kati wiiki eyewedde omwami Honorable Kyagulanyi Sentamu yagenda n'aligyesalinga amannya ge amatuufu nga bwe gayina okubeera nga gatambula. Mbateereddeyo script eyo nga bwe mugiraba bwetambula, pepe eyo nga bweri mu Gazette nga bwetambula amannya amatuufu, arrangement yaga amatuufu. Omanyi byanjawulo osobola okugamba nti Robert Kyagulanyi Sentamu abeera wanjawulo ku Kyagulanyi Sentamu Robert, abantu abo babiri banjawulo kati akuwadde amannya g'amatuufu nga bwe galina okubeera written. Robert Kyagulanyi n'ababaka oba ne bannabyabufuzi abalala 140 be basazeewo okubeera nga batereeza amannya gaabwe. Naye twagadde twogereko ku bantu abali crucial ennyo. Tutandikire ku mwami Kyagulanyi. Empandiika y'amannya amatuufu njikuteereddeyo awo. Ebibyo byali bya last 2 weeks back. Kati wowulira bino ne wiiki eno ng'etandika omukulu Gregory Mugisha Muntu owa anti naye n'agenda n'atereeza amannya ge nga bwe galina okubeera nga gawandiikibwa n'amala n'agagazeetinga. Bw'amaze okugagazeetinga bw'ati olunaku olwaleero ne General Museveni naye n'agamba owaayi angende ngazeetinga agange n'ayongerako awo erinnya eddala n'ayongerako erinnya erya Tibaharabulwa. Mulisoma awo lwaki munumya nammwe olulimi mulisoma awo opapula we lulindu batereddewo nga erinnya bwe liwandiikibwa kati naye ali gazeti nze luli tubale tumanyi nti tusobola okukola YK Museveni oba Yoweri Kaguta Museveni kati tuwongeddeko kati bongeddeko eryo erinnya eddala oba kitegeera abaffe guno musujja gwa byabufuzi musujja gwa Kyagulanyi kubeera nga enkyusakyusa gye yakyusiza mu nkyukakyuka ereese ebizibu. So kati kyekyo wabula Robert Kyagulanyi olumaze okubeera mpozi ye olwamaliza bwati okubeera ng'akyusa ebintu bye tugambye abantu abalala 140 bannabyabufuzi bagenze bakola ekintu kyekimu bagenze bakyusa amannya gaabwe
ne bagatereeza ne bagaregistaringa ne bagaregistaringa. Ngenda kuteerayo ka video ka mwana mulenzi ono eyasabidde Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi ng'amusabira asobole okubeera nga ayitamu mu bukulembeze bwa ggwanga abeere nga pulezidenti wa Uganda. Ekyewuunyisa nno omwami ono bambi alina obulemu ku kwogera. Mu abasinga mu bayita ba Kasiru naye ekyo ekigambo tekibeera polite, tekibanyumira bo nga bo gye bali. So olina kugamba nti alina obulemu mu kwogera. Era wano omwana mulenzi ono kamuteereko ka video kano ng'asabira Kyagulanyi. N'abakwasa Katonda. Ka video kaako okafunye bulungi nnyo. Ekyo kiraga nti akabonero Kyagulanyi musajja mwetowaze eri buli muntu, kubanga olaba nti omuntu oyo amuwadde obudde. Ekyokubiri, tonyooma ssaala ya muntu, tonyooma ssaala ya muntu. Oba nfuna bulungi, tonyooma ssaala ya muntu olw'ensonga essaala gy'onyooma yerinza okuba nga yeetuuka direct ewa Allah. Kyova olaba Kyagulanyi awadde mwana mulenzi oyo obudde n'amusabira mu buwombeefu bw'ekitalo, era naye omulaba newankubadde nga communication ebadde nzibu nnyo. Bw'ali eyo alaba vidiyo eyo oba agirabye, njagala onzivuunuliraawo mu ssaala baali basaba batya, yali amusabira ki? Naye nze nga nze kyenategeddemu ekitonotono mu ntegeera yange nti yabadde amusabira awangule akalulu ka 2021 abeere nga ye pulezidenti w'eggwanga, akulembere bulungi eggwanga lyattu Uganda, nga Katonda ye mubeezi waabwe bombi nga bwe babadde. Jjukira
Esaala oba eswala ey'omuntu omu etuuka, naye ate ey'abangi oba ey'abasukka mu babiri ate etuuka mangu nnyo. N'olwekyo abantu mwenna gye muli bw'otalemwa kusabira ku mukulembezeewo. Twalabako wano eno ne ku sheeyi, yali sheekani waliwo sheeki omwawo era naye yali sheeki Gugwa, yali asabira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye awangaale nnyo ku ntebe kuno. So kati buli bakulembeze balina abantu ababakkirizaamu ne bannaddiini ababaagala era ababasabira ennyo. Kati ne omubaka Kyagulanyi obubaka bwe oba essaala yo oba emikisa gye gyayisiddwa ewa mwana mulenzi oyo aliko obulemu mu kwogera ate mpozi ne mu kuwulira mugwe muyita Kasiru. Ngambye nkusaba onzivuunulire bw'ategedde, bw'oba tokitegedde tonzivuunulira, bw'oba okitegedde nzivuunulira. Essaala eyo yabadde egambye tosobola owandiika ebigambo briefly awo mu comments zo nobeera nga oteekawo onzivuunulire tulabe ekyokukola. Kale nkugamba sijja kubeera mpozi nga ate nsukkawo wano eno. Nze SULA SSENYONGA nakugambye osobola oweza ka video ko ng'otumira. Bangi mumpeereza messages, voice notes, nabagambye videos, njagala videos. Simanyi ki ky'obeera otya ng'ogenda kubeera ng'otumira butumizi ku bantu. Nabagambye videos mbamumpeereza, namba yeyita ku screen ya WhatsApp, wekwate ka video nga temuli mu luyimba, nga temuli mu noise yonna, nga gweka gwali mu gwayogera. Oba ne kyalibo oba ne family yo otumireko ku bantu bo, oweereze wano kweyo namba noti 7546874735. Ojja kubeera nga kaplayinga ate obeere emboozi ng'otuuka eri abantu bo. Tova ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV.